atusomeseza ebintu bingi naye mu byasomeseza mubaddemu obuteeboola, okwagalana, okuba okwekkiririzaamu n'okwagala, love yourself. Alhamdulillah. Mashallah. So mu byonna kyenjizeemu tulina ebintu bingi, tulina kuyiga kwekkiririzaamu nakwagalana n'okweyagala, kubanga aboogezi badde bangi naye nakooti nze omwogezi agiba kaloba oba bakaloba properties bwe muyadde atandika okwogera alina kyeyafokasinzeeko ekyokuba nti no twekkiririzaamu n'okukola n'okuba ne ssente. Ate Ajamisi Kigundu naye bw'avudde okwogera n'olabira ddala nti ebintu by'osoma mu katabo ka Ajamisi Kigundu bye bimu bikwenkaleginga okuba ng'osobola okubeera bikwenkaleginga okulaba nti weeyongerako omuvinga. Sometimes tuganya okwekkiririzaamu tetulina confidence muffe, tetweyagala ng'abantu, tuboolagana, twewala awatali na nsonga. So bye bintu bye badde basinzeeko okusaako essira. Naye inshallah mu mugagga asobodde okumuleeta ate ffe tumwagala kubanga tuba tumulabira ku social media. Mufti Menk si abasiraamu bokka nga newankubadde n'eddiini y'obuyisiraamu tujagala. Nze njaganya eddiini y'obuyisiraamu nakulya mu basiraamu, ate abasiraamu banjawulo ku bantu abalala bagaba basembeza buli muntu. Nze mama wa Ajamisi Kigundu yansembeza nga ndi muto ne Ajatina Olumpunga banjagala ng'omwana, ate ne ba Ajamisi Kigundu bakuze ne bagaggawala ne bansembeza nga sister waabwe. So abasiraamu balina okwagala okwaddala. Nze Ajamisi Kigundu yanjagazako eddiini y'obuyisiraamu ne Yasin era wennyini since wetwoleddwa abantu abasiraamu ogambye abasiraamu balungi bagaba ate bagaba n'omwami wange musiraamu. Don't you think it would have been better for you okubanga osiramuka okukkiriza? Era kyekyo Mufti Menk akyogeddeko, abantu abasinga era akyogeddeko n'agamba nti okeera ku makya n'oyagala omusajja n'omuzaala mu buzaazi mwana nga tomanyi gwogoberedde oba mulungi oba mulaba asireyinga oba bamukuba ebifaananyi oli ku Snapchat abikuweereza n'okeera ku makya n'omuzaalamu n'omwana nga tomaze kumanya ozaala mwani, ozaala muki, musajja wa future basi wa future, osazeewo obufumbo temunaba nakumanya ki what and what. So ekyokusiramuka si kyakupapira kuba n'omwami agwenfumbira musiraamu. Abasajja basiraamu bankizo banjawulomu. Maybe Allah gwe tusinza ow'obuyinza Allah y'omu gwe tusinza ye Yesu Kristo ye Nabbi Muhammadi. Bw'omusinza n'omukkiririzaamu nsuubira nti osobola okuba ng'ofaananganako. Tutunulira ku bigambo Mufti Menk byakuwadde fulufigo bitutte kuba mulimu bannayuganda Yesu guno mulundi gwakusatu ng'ajja wano abibabuulira ne mumala ne mubireka awo. Kyamukisa mungi agenza okuyogerako ebisinga nga mbikola era nga nneeyisanga byo kubanga nze ntambulira ku mazima n'okufumintiriza. Success and fear based on knowledge and reality mwensinga okutambulira, naye ebigambo byasinza okukoonako byonna mbikola lwakuba nti tulina obuzibu wano mu Uganda. Tusize nnyo obukyayi okusinga okusiga obuganzi, ne gw'oyagala akeera ku makya n'akwefuulira, gw'oyamba akeera ku makya n'akwefuulira. Naye ffe tugenda kukomawo okwagala abantu nakuyamba, osigala oyagala abo Katonda mwakublessingira. Ffe tulina ensonga lwaki tuli blessed, tulina ensonga lwaki tustandize strong because Katonda akebera mitima, takebera ngoye, takebera biki, akujajinga okusinzira ku mutima gwo, takebera bitabo, takebera degrees, no way. Ajajinga okusinzira omutima gwo bwe guli, enneeyisaayo n'endowoozayo n'akuwa n'akugabirira n'alaba baki b'osobola kuba abalaba nti osobola oyambako oba ogattako. Ebintu ebino ebisinga bibadde live ku social media naye nabwe nsomye comment bagamba ne full figure atudde mu front seat, oluzungu alutegeera. Oluzungu luyingiriramu waawo ku byonna bye nkunyonyodde waliwo kye batayogeddeeko bakyesitegedde. Twagala okclarifying ntudde ku front mpa kaadi yange ogirabe, kaadi eno ogiraba. Siwadde wa ticket, ndi wa kaadi kubanga ndi presence advisor. Yes, kingwanira ate saafunyemu, nafunye n'ez'abayambi bange naze nga ndi special awo wentudde. Oyinza okuza nti neereese, mbadde special. Kati gwe yasoma SST bakuyise mu bino muno mu kaadi mwabaddemu science, mulimu forensics. Kakati gwe munnange yasoma oluzungu, linda oluzungu lwe banaakuyitira. Kisinziira
engoye z'abantu abamu tuziwa ekitiibwa abantu bakumanyi gwe Jennifer n'emikolo wawoolaga n'abantu ki boogenda okubeeramu abantu bakimanyi bulungi nti bampita Jennifer togenda kusheegaana saliya y'abantu njiwa ekitiibwa naye nga nayambaziddwa Sid Bridals ate makeup wa Esther School of Beauty so manya wendaga n'abantu ki beŋŋendamu kiki ekibeesinga n'abo bekikwatagana n'abo okusigala nga obawadde ekitiibwa ate nga tebatyobodde saliya yaabwe njirese naye ng'ate mbawadde ekitiibwa mu nnyambala okusinza ku mukolo gwe mbaddeko so ayogedde ku kuwaŋŋana ebitiibwa n'okwagalana Mufti Menk ndowooza awo oluzungu otegedde nti mbadde nlumanyi okyaliko omuzungu aga nti president wanyise toyanza nnyo geno omukulu ogamba otya jeni ogamba otya kyekyo obulamu mulungi neyagala sina kuno kizibu omukolo gwe tewagutegedde nabadde nga ndi ne mukama wange Jennifer full figure naye nasoose nengenda kwera obweda mwendi yeah but when you look at that dress code at least wandifunyeyo ekanzu president omulamba nasoose nengenda nenkomawo ekiro nakomyewo leeti nate nsuubira kusanga nga good era ekintu ekyo mbirikodinze bulungi byayogedde bikwatagana ne media nembiteeka ku page yange nembipositinga ayina message gyawadde abantu bonna abakozesa media kubanza ekinkwatako byebintu ebikwatagana ne media ensonga lwaki ndikodinze mu paati eyo nengipositinga abantu beeyise bulungi ku media era naye kyabadde ayogera nokifaako nyo should be sent ogenda kuba otakinga message eno eri abantu b'okulembera yes ensonga lwaki nsobodde mu bintu byonna byayogedde ntandikidde ku ya media nengikutulamu nengipositinga njiwadde omuntu njiwadde abaana nengibateerayo bafunemu ekyokuyiga kuba ku internet tulinako abasiraamu n'abatali basiraamu but omuntu ng'ono obuvunaanyizibwa okulaba ng'ayogedde ku bintu ngaffe bye tubadde tubagamba buli lunaku mweyise bulungi era naye akyogedde kyekintu kyenkuttemu konze siri musajja musiraamu ndi mulokole era nze mbadde bodyguard wa full figure nemutuusa wano nengenda entinda bwe sawa nga ziizo nengamba akangendeyo nemukubira nagamba yingira bwenyingire nendaba ngaali eri ku toopu nesituukayo nensigala eno nensanga ekirungi omusajja atandise okwogera pressure accordingly tiimu ye gyalina ku internet bawera obutaweera bawera nkolokooto batwewerera nga ffe abamusiba nabo nga engeri gye bali otwewerera naffe tetutudde anasinga munne amaanyi ajja kusiba munne kuba biri muno okuttibwa batwewerera omuntu najja nakomentinga ku vidiyo yo nakugamba tujja kutta gwe Olunyarwanda toyingira mu nsonga za Bwakabaka bwa Buganda ffe tetufuddeyo Katonda bwe yali atutonda buli muntu yamuwa olunaku lwe olw'okufa nze Frank nyinza okuwangala ningamba ngenda nyinza obutafa kintu kyonna ng'osuubira kunzita n'emiggo nefa accident oba nefa siriimu Katonda buli muntu yamuwa olunaku lwe oyinza okufuna accident n'okutuka emikono n'amagulu naye n'osigalawo so abo abaneewerera okunzita nze sifuddeeyo bino ebintu nabiyingiramu nga sikakiddwa nga sifosingiddwa abantu abamu bagamba ku social media mbu tewali yakulonda abo be bamanyi kati olaba ne president wa Uganda Museveni gwe tuyina awala bagamba tebamulonda ebyo tubiruddemu twabimanyira nze nina ttiimu yange nga Frank abaana bandonda webali oba babiri oba basatu be baluwa era bende nabo kati kisembayo njagala kubaagaliza emirembe n'obumu Uganda zaabu olaba katukyaza abantu ab'ekika bw'ekiti n'okweyisa obulungi ng'abaana abato abali ku internet kyembasuubiza bwe munayeesa obubi bajja basiba engeri gy'oli president tugenda mwezi gwa Ramadan ate mu bantu b'okulira mulimu n'abayisiraamu olinayo enteekateeka nze nja kukwatagana ne full figure tunoonye omuzikiti ogutuli okumpi nguleyo ng'omuceere ne sukaali n'ebiki ebyo bye basiibirako biweyo omuzikiti ogunaabagundiraanye ekyo nja okukola kuba siri musiraamu sijja siba